Welcome to the Flashlight UG. Okay, tuanza kumkutu the flash channel Uganda nako lwaliro tukomena Sgt Gitta. Sgt tukwabazanya tukwegaidide nti obudde obusinga waboyogera abantu ezama essuubi n'ekyokusatu nti Sgt Gitta mutabani olutaba yalwana n'ava mu nsiko nga tafudde nga bannaaba abaafedda. Kisa kya Katonda twebuuza gwani akyaliwo tufiiriddwa jjajja n'opuwano tufidde abantu bangi ab'enjawulo naye lwaki kisa kya Katonda Gitta wali. Yes sir. Bannayuganda mwenna tubalamusiza nze mutabani wammwe Gitta Musoke sibabuzeeko naye tubeera ku ground okulaba nti tunoonya ebyo ebitutwala mu maaso oyo ebitukuza eggwanga kuba kati menta baffe batufuddeko mulabye mukulu bya Lugaba yagenze nolwekyo tufiddwa abantu bangi. Mukulu Kyanjo naye yagenda mwalaba musajja eteri antama agiyita O agiyita O. Wano mu Uganda pannawo bannayuganda mulimu abantu emisana abeera muntu ekiro afuuka muntu mulala kwegamba ayambala eddiba era bye biri Nambooze bye yagamba nti waliwo ababeera ensujju naye ate nga munda ate kala ndala kungulu kiragala. Naye lwekyo Uganda bwe tunabanga tutambuliramu eri ekkubo Uganda tukyaddayo mu 8 tukyaddayo mu 66 crisis. Naye nze ndowooza Gitta Musoke navaayo lwaki navaayo panaawo abantu bagga Gitta twali tukuyita mulalu naye byoyogera tulaba bituufu kubanga kyanneewunyisiza nti nga bwe mumanyi nti obwakabaka bwabaddewo mwalabye abantu bajaguza kikwewuunyisa abantu bavaayo ne balinnya ne kalina essanyu eryaliwo mu Uganda muyite 6 nga abantu president ng'okutuuka Nakasero President Museveni olabya dda nti abantu babeera disogane ne badduka ne maduuka president wuuyo ne panaawo president abantu tebakyayana kuyimuka katebe gwokimanyi nti waliwo omusajja omu yakuba TV ye n'agikuba oluyi n'ayasa ekirawuli kubanga president ayogera. Kitegeeza ki abantu baba baweddemu essuubi baba basuubira twalinda president 86 twalinda president nga tuyira luweero abantu bafa luweero abantu badduka omuntu bomu nevuga abaana ne bakwata walala omuntu n'asitula mmere yokka kasefuli ajjukira luvannyuma nti abaana bange ng'ate bagezaako kyuka ddeyo emabega nga abantu bennyini bamugago nye bagenda kutta muleke abaana bange awo wennyini abantu nga bakukwata ne bakutuga omutwe kubanga olesa oyala kufa kati katukutte omulambo ne gusigalawo kati luweero yalimu ebintu bingi nolwekyo jo natidde abantu jamu yakutte all over Kampala nga kitegeeza singa ekyakabaka agamba nti nesimbewo kuba president tewabeerawo abeera unopposed olide kubanga essanyu abantu libalaga abantu bagala kujjamu Gomesi bazaale mu luguudo bamalirivu nti this is our king ono kabaka waffe kanolaba essanyu eryali ku Muteesa lyadda ku mwana. N'olwekyo Bannayuganda batunulira obwakabaka ate yayogedde ebigambo birungi nnyo kyensuubira nti Bannayuganda abalina amatu bawulidde. Waliwo abanyiiga nze Bannayuganda munsobera kati yayogedde ki kati onookola ki kubanga kyova olaba panaawo ebiri mu Uganda mubiraba kabaka ayogera point ekintu kya bwaga nti Bannayuganda muleme okubongoota aba ategeeza leka kubeera nga kadoba etali mu mafuta. Uide leka kugula bino bikando bibakolera ebitayaka gula kando gyomanyi nti it is night ntaddeko omuyire yaka kyembagamba muzuukuke. Bannayuganda babakuumira mu busibe since 66 ne mubeera batiitiizi nnyo abantu ne bafa mulina okujjukira nti abantu bafa from 66. That's why our king Muteesa was killed. Oide abantu amini gwe mulaba bamudeploying agenda atte kabaka agenda atwala omutwe gwe agutwale wobote naye olina okwebuuza why omusajja omulango eyaveri mu kyalo gye bali emmese bamuwadde bwa prime minister si yabwewa babumuwa naye ate n'ayagala alyemu mukama we olukwe. Kitegeeza njagala mutegeere nti lwaki abantu bakola enkwe lwaki olya munno olukwe for what Lwakasiisi. Let me tell you one story. Lwakasiisi wano bebaali ku squad ezitta abantu ku Nairo Mansion Serena simakati gye munyenyo obubina naye olaba nti n'akola holo ye eruzira apa prison nga bagita Lwakasiisi holo yiye n'ateekamu ebyuma
ne babisimbamu nga bw'otuuka bakuteekako empingu ne bakusiba awo sebo tovaawo section muyekera wa Museveni olidde naye President Museveni bw'ajja mu buyinza yamugamba sebo genda eruzira muwanga genda eruzira olidde Lwakasisi bamutusuza mu hall eyo bayita Lwakasisi hall bamugamba sebo this is your hall go agiteekawo na bino ebyuma ne bamusiba bw'oba yala kufuka nga bakujjamu nga bakutwala okufuka bw'oba awo osiiba ng'olyawo ku mpingu tokyuka kwebaka okola bukozi bwoti Lwakasisi yakaaba n'awoloma na Museveni ono Museveni Lwakasisi paka step n'agivaako ne bamuteeka mu kondemu nga wakutta nga Sebirumbi lwakuba nti President Museveni ebimuntu ebimu afevalinga is among the westerners amalanankole bajja kunda babubi abanankole bagenda kire lwakitwa ne bakaabakaaba ate omwana waffe omwana witu alinoza okumuyita ati Museveni iwe mutabani wa Kaguta Museveni paka n'amuteeka n'amugyamu kondemu n'abeerawo firimu emyaka gyonna n'agikola ng'alyawo ye chief boma yakwira abalokole Lwakasisi yali alowooza nti okutta abantu ye issue n'alokoka nakati yandibadde nga pasita baserwadda bakakande baani naye bayibuli n'emmotoka yetebulamu panaawu yalokoka nadde eri Mukama n'agamba ndabye ekitangaala kubanga yalaba yakuma ku mugo gwa ntaana eruzira era agenda kalabba nga batta Sebirumbi bamwanguya naye singa ne Sebirumbi yamusonyiwa because panaawu teri kyakola abantu baafa obuwanga bubwe eruwero bujjudde bubiddwa n'okuzimbibwa museum mu Luweero bagambe wano tuguzeewo baguza abazungu bayindi simanyi be bakola zitairizi awekapeeka bandi namunkekeera. Let me tell you one story. Namunkekeera wolabaawo genocide waali bwe twali tujja okuwamba ffe twali batukozesanga aba escort bakadogo ne tugenda awo n'abakulu balwejema baani meeting neetuula ba officers abayeekera ne bagamba tugenda kuwamba Kampala but here tukolewa na agreement mwenna mulina signinga kitegeeza tukkiriza tugende tukwata obuyinza ebintu bya agreement leka mbabwire ebintu President Museveni okutuuka mu buyinza agreement mu nsiko nze njja bagamba nti baatula mu nsiko ne bakkiriziganya bwe tuwamba Kampala Abanyarwanda balina okuddayo ewaabwe because we are refugees era Abanyarwanda bagenda abaana abato nga ffe bagita be bajja mu masomero ne batukubisa mundu ezaakeerege tulina okuddayo tusome naye raba ebintu bya bisoga Abanyarwanda twabazaayo olira kitegeeza ki naye abaana abato abasinga tetwasoma I will see you tugatali kokola episode z'oluzungu mpola kubanga naddayo nensoma nafuna omusomesa ansomesa 2 hours per day odi kugamba tulina okubeera update ate awe naava omuzira kisana nkwatako nentandika okufuna bu certificate eyo mu Uganda gundi UMY simanyi Kyambogo kubanga mpola certificate we nagattanga bumeka kiba kitegeeza njagenda ku diploma twagala tubeere with the future tutambule ne future ensi etambuleta kubanga bano abantu bonna mulaba bali bagenda these people they are going bakaddiwa bakula bw'oba omanya kumanya nti abantu bakula genda leero osaleko olwala lwo olekere ennaku 7 ojja kugamba olwawo nasalajja ate lwakuze kati judging na bana abantu 86 wabanga yajja nga tuli alina 42 years panawa agenda mu 80 tadda buto sima organi si totas si mfudu which means regime eyo nejja genda paka abeeta babusi wo simanyi the other group yatula Mr. Luchikaire ejja kugende gwewo olidde ekyo tekibatiisa nawo Luweero erimu ebizibu bingi tugatandika episode z'oluzungu mu versionism butonotono kati omuntu bwabanga following ng'ogendayo ng'ogamba Gitta's version 1 this one awulirize in English kubanga abantu muri in diaspora there some of you mwafuuka bazungu Oluganda oyinza n'okweruma olulimi kati tegeera gamba this is our country. I have heard Gitta Musoke talking about this. Let me quote otegeere obeere updated bana Uganda your problem is one you are not informed you are not updated kati fe abavaayo mulowooza tuli balalu we are not mad people tutegeera and this is our country. I'm a Muganda I will die a Muganda I was born a Muganda kati chicho ngamba chachi wezi tusabane tutegera God yayo byemusaba mu Bible singa abasajja abo teba Yakobo basimanyi bani bayisaya singa temugenda mu chachi biwuliriza kubanga temubalalanga nako
ne Katonda temumulabanga nako but okkiriza na mutima gwo n'ogamba I have agreed, let me be born again. Okiraba nokkiriza ne tolabangako omusumba n'agamba letayo 10, letayo ekyeweebwayo, letayo billion emu simanyi tugenda kuzimba n'ogiwaayo naye nga negwowa naye ali mu kuzimba apartment ze olidde kakati no nakayina sebo nawaaye wa Mukama naye nga ne Mukama kubati okkiriza na mutima gwo. Naye ffe mu nsiko twaliriyo ne batujja mu masomero ne batutuwala ne twesanga nga tufuuse bantu ate stubborn dangerous. Ne mugamba simanyi Putin, simanyi biki, simanyi Saddam Hussein, simanyi Gaddafi bakubulire wao yakolera wa training okufuuka omujaasi oide Gaddafi naye bintu byakwepa atiikana mu Gaddafi wakabinyo kakati wakabinyo amalalo galiriddawa bamubutu kukuwaza bangani Congo baliriddawa babazika bayimiridde ate mu nsi ndala nearby borderline of simanyi Brazil, simanyi Chad, simanyi France, president mamuzika nga ayimiridde. Why? Kubanga ensi yakola ebyo bisaanidde. Nyerere Kambarage yavaako atya yali mulaale omulalu n'amugamba yo mwesimiwa wewe watu wanakudanganya kwa hivyo wanakudanganya sana na uongoza mbaya na awiro omulalu nga ayitawo naye nga ali kulaale n'agamba omulalu n'ayogera bw'atyo bwe yaddayo mu State House n'akola lisafo bonna baminister n'abayiwa bonna omulalu kyeyamubuulidde Gitta bino bye babuulira President Museveni kati bano ba protocol be ne balowooza Gitta mulalu muzeeyo si ye Gitta muzeeyi Gitta yafa. We are talking real things ebigenda kuyamba Uganda in the future because now ne Museveni yatandika obuyekera on 22 years 27 Tanzania bichi agenze Luwero 37 years. What do you expect? Achali mu 37 bwe yali mu 37 netujja nga ina 42 years 42 years kakati olowooza ina myaka emeka is running to 80 years in Uganda here kati olowooza akyalowooza biri amanyine ne commissioner eyamusindika eyamuwa omulimu public service agende abere research officer wobote akyamumanyi Mr. Abdala by Andrake amini yamutta olide kwanga ye group egibatirawa wali ku sawa ya Queen ba masasi kwanga ebyamini tebyali kebyo obi amabati nabanja wali ani omulala simanyi rugorobi kisigala muri kodi baba amabati ne baba amasasi ne kati ne bya Uganda kusiga blue band ba mututte simanyi ruzira naku 3 okutuuka eyo mbu simanyi ate ensigo yatuse mbusimanyi ate sirimu yatuse kati abali eruzeti baina nali ruzira I was there ni ruzira abana bali eyo 8 years defilement aggravated eye defilement sirim bana bato they affected AIDS nenje balingate babata ne ebisajja ne bibbe gwanga ne mudawe ati omanyi ati oyo muzeeyi mukodomi wa muzeeyi ati simanyi omanyi oyo ava bunyolo simanyi ati omanyi majegere kati elya musafiri bali mujiyeko majegere no wirambu simanyi oyo simanyi bichi. That is nonsense. Sente zomi uwe musoro taxpayers money zebawaayo muleweze okuloza nti baziwa mu government ne mbatekako omusolo omungi bamusinguzi mu URA ne balowooza nti bo bajja kufanga ba biliyoniya olidde ate ne mubbe ebintu bya Uganda ne baboogerako nti Betcam yatakola nti akwatako bamukene group ya mabati yonna kalamoja me I operate there go to Lokwapero, go to Nakapiribirit, go to Nakapurumuru, go to Nabiratuku, go to Mudati, genda kusimanyika kamusalaba kotindo kabongo wa oide kalenga je musima golodi muloza nti buli kimu kyamwe mubende mugobya abantu mu birombi bya golodi family emu eri mu birombi bya golodi go to Kalamoja there oira nti want to isaona ante de bazunga there golodi ebyuma masini ziswa mundu ziliziti ndayenga those places zina bananyinizo they are koromojongo artist mujeyo gorodi let also the owners bafuneko ne masini zili waliye mundu zilinga mundu ate mu mugabe mundu mu Bakalamoja ate mu bajjake mundu ate mu mukuma gorodi wabe mu mubba naye bana Uganda naye sente zo mujjagena nazo mutaka
bajja baziika mu motoka ziri ennene Prado ze mutambuliramu oba olidde ebintu bingi bye tumanyi bye tusirikidde waba operated this Uganda toyinza nze Gitta toyina wonnimba mu Uganda muno every corner everywhere Gitta toyina kyonnimba olidde ofisi zammwe zonna Gitta nzimanyi bye mukola byonna we mubbira voce ez'empewo biki budget nefuluma billioni ne muzibba ne ziyitayo buyisi wano mu corona mwalaba ewa Nabakooba wayiseyo billioni 8 genda mu ngudo za Uganda ndage billboard ya corona n'emu kati Nabakooba webuuza nti ye mulungi nnyo n'agenda mu church n'akwata basa n'awaayo faza anti nze minister wa landizi naye sente zino muzi kwegamba kuduura okwo bayita kuduura billioni 8 Nabakooba zakola ki billboard ziriwa kubanga mugamba corona akyaliwo ndaga billboard nti bwotuuka ewandegeya waliwo billboard ndabawo za kwepincha simanyi gravity mu kwepincha simanyi ono simanyi wa FDC simanyi omiyati simanyi ba omiyati biki simanyi ba muyita biki kati olaba byennyanja mugendo lye fees simanyi biki mitwala 10 kakati Nabakooba banegenda sibasiru ne mudira sente za government ne muzigabana billion ewa kajiji mu kutwemebaze billion bweziti ICT billion bweziti mu corona sente zonna ebizimbe byadduka mu corona byonna ne babimaliriza kubanga billion ziryawo mwegabidde taxpayers money abantu banaku abana bonna bagoledde bweru kubyeyo babajjamu ensigo mulaba nenge bintu twandibadde mu 37 years twandibadde tuzimbye amakolero twandibadde tukoze buli kimu naye Uganda tewali bakolera jirita tewali bakolera kikwanso tewali bakolera yadde mulimba kati gloves for what olidde naye waliwo ebintu bye twekolera wano mu Uganda ng'ebintu bye twali wano kuamini textiles tugende jinja we bakoleranga uniform zaffe ez'amagye owira nti ekyuma family yakitwala mulimu ba family members onatunga bukondo onatekako pesa onatunga kalega mwala wano mu corona ne mutwala ne mutugabira ebiwero bye mugulamu owino ne musatira wali n'oteka ku mumwa ekigoye ekifu ne mugana okuwa abantu contract abategera ekyo kola abantu ne bakola gundi ezo mask ennungi ekusinjiru 10 ne mubba billion meka mukola mask olide wagenda okuba anti munaye bawadde family ya gundi yekola anti bawadde family ya gundi yekola naye bana Uganda mwagala kiki mwagala ne mugaba ebijanjalo ebifu mulimu amayinja olide kubanga family member kati family egera tusawo Uganda olide labya abakulu bava mu Nnyonyi family ono muko ono mwana na bigera tu kati now botamba government 86 President Museveni yet I know amanyi in any country tebamumanyi who's Museveni yeah yes President Museveni Yoweri yet I know amanyi na asembeza semwogere na mobwa minister tugende wano ngatamuta kubanga eri oli omusajja yali wa DP Diplomatic Party nga America yonna emanyi semwogere kawanga leka mbabulire ezo parties zimanyikiddwa wano mu worldwide DP kati ani amanyi emusizebwa ani amanyi NRM ani nezo zali registered UPC Uganda Congress registered simanyi DP eyo yaba America ne bolagawa ne bugala mu constituency za Mexico simanyi genda Massachusetts simanyi genda Boston simanyi DP is everywhere and that is the color green ne kati NRM simanyi FDC simanyi PAFO simanyi RA simanyi mabike jema ani akumanyi olide bwe yamala koyesa semwogerere na bateke genda omaze okunda gensi genda kati saa zino omukolo wa bwogo advisor w'obusuubuzi mukyala we bishop ate yasumba lwabwogo lwabwogo yamu advise nga mbyo busubuzi nawira mbu asubula mukene patience kakati omwana era president wetu yakutukolanga yajjanga mu majeyo n'omwana oyo kadogo wamwe wuyo atulaga omwana nagenda embalala abaana basoma abato bava mu masomero myaka 5 10 meka bakubye emmundu eyakerege omwana ava mu Nnyonyi
ali mu uniform ya parent. This is Amanga Kadogo. Fenga tetumanyi nti omusajja agenda kuba general. Olide. Abaana abamu escorting nga leka mbabuulire, this is a shameful. Abaana bakyali ba sergeant. Bakopolo. Abala bali mbuye abakaddiye envizize kuno ebisawa byakola dani wano sign mbukolokolo warrant sameja. Olide. Naye nga ba escorting nga Kaine Lugaba. Bamwadde bwa Commander Land Force tafudde n'agamba naye abaana bali abankuuma ng'entebe abankwatanga emigaati wali nga ngenda okusoma ne bankuuma baliriddawo takikoze kwe kulaba nze nakola foundation yange remember each other tajjukidde Patience Natasa Diana mwasomera Namagunga abaana ababakuumanga abawala mumanyi baliriddawa nabo mwabagwirayo ka Prado nga mwawa furufiga mwali ngabo muwa balamu ngabe muwa simanyi babani ba kamilioni omuntu nalimba mbu yalwadde ali Kanaga ali ku zigido azina sente muzisa mu parliament ne mugana okufa ku bantu ababatuusa muli mu bantu ba mbu Salimu Sale general yagenze kidepo Kenzo ne group ya kidepo n'abalabi nakwata bilioni meka n'abawa abayimbi njale ngumbuire kifulugunyu eyatuwa enyimba zonna mu nsiko kiche mwamukolera panawo abaana bali wali babona genocide yakwata lukadde 5 n'agula sanduuke ne bazika kifulugunyu naye enyimba zonna kibonge chanini omwoto gunawaka simanyi serule simanyi mwamusasula ki ne lwaki mukozesa abantu nimba kubateke family zamwe mugenda kuzireka wa nozimbe munyonyo nozimbe koloro nozimbe entinda awo nagenda najera muguzeewo genda paka kiti kifumba kati Kampala agenda manyangwa nakwero ogenda awani nti wagundi ne muzimbira abaana amayumba awani nti wadayana awani nti mwana wagundi simanyi bamuta kabandize ogenda no nti wali wandi wakachumitana wali get abasirikale bali kuli mwina zino sekiruko company simanyi muzita nalebe sekiruko gibacha dragon family member simanyi ya Drake Lwabogo simanyi bagita batya family member simanyi Lwaki Salate family member simanyi Chanda Leopard family member kale simanyi kale ni Kayonga Oscar family member naye mwe basajja mwe kati ne mudene kubana be mukadiyiza era mukola sekiriko ya simanyi neke simanyi UPDF simanyi omwana wamujja mu somero nogano mukuza omujasina akole emyaka 10 takuziddwa corporal private nakole emyaka 12 takuziddwa corporal private nakole emyaka 12 myaka 3 mwemeka corporal private takuzibwa ne bwatukewa bambuza ne gwe mwana gwe tewanaba lweza tebakukuza jowaye anti twawerekera anti ekintu sekyaffe abantu ne mubajja from nowhere ne mugamba terimula abalalo obolunda nte tukutwala kadeti Tanzania miezi 6 anti oliye miezi 6 ogezi kwambala langa oide omuzadde nagende Lwaki tula muzeyi yagenze Lwaki tula omuzadde nagenda yakisiwe muzeyi mwana wakagutu wambu wa Amos aso mwana wanje akataka mahe konka obejo tamweleze ebya sekoko muzeyi nagamba atusowo nogu nti aliwo mwana bamwita Katunji na alinkayi nakolerayi akataka lyali ngatatama bakiza kunuya bakamutwara konka bakamubihanga tinaza kadeti konga tainayo nakantu kona nabane nyendo muweleze byenge byambadi muzeyi nawandika erinnya lye nakuba essimu mbadi Wilson do you know the person called Katunji kati Katunji mumbaje bali mu 10 kuzi Katunji iwe yasiki Katunji ise wawe iwe nowa nimanye bampitana na mama we ne bampitana na tukwire uye ronda mu file kulya bombo uyu mbadi yes sir yes excellency go to bombo records look for Katunji. Her mother is called Nsemerirwe. Na Nazarwa Bulemba. Now, if you see such a name as Bulemba village, Nsemerirwe, his father was Reti Kasharira. That is a person. Now, if you get him, you may find he's now Nakapiribiti, Mudati, Lukungu, Ngoromoro. Get him. And he put him in SFC. You see? Yeah. And he put him on Institute of Cadet. Lekati bajita. Memwajama somero. Sebo President Museveni.
kubanga gwe solution president leka nkubulire nezija maaso go nyizo okubulira ebintu notya n'okutya era nga bwe watya nga ntudde nawe you become soaked basalimu sale batujefunze babera soaked kati wana nasobola okutula ne bamambabazi basalimu sale omanyi mwalowooza nti tujja kuba failures teri muganda musiru leka mbabulire there is no era ne kabaka yagambye temubongoota mwegatte mubeere bumu ekintu bwemulabanga kikyamu muveeyo ndaba president awo bamakanika bamusabakawe bwayisa naye nze ndi bali mbalaba kubanga awo wayinza okugwayo emirambo nga 10 naye president aleka bulesi kubanga president radio kola atambula eri wano bwalaba please no leave them leave my people leave my taxpayers and money abo byandeta mbuyinza olaba nga emmotoka zonna convoy yeyimirira mwe mulowooza nti convoy yeyimirira president buli kimu aba akiraba wali n'akwata mangu radio no please those are Ugandans those are my voters olaba convoy neyimirira Museveni Museveni yayimirize motoka zonna si bali be bayimiriza president aventebe buli kimu nga akiraba enagamba please temumukwa masasi mwe fakini kubanga abo bonna abagenda kubasibaluzira ayinza nobateka ku firing squad name ze SF so oba bategera batya president atambula ali wero equipped nga bwe yagenze wa Putin muleme kulowooza nti Putin ye ali advanced nnyo buli muntu abeera attentive bw'aba agambye kubula Museveni yeyo convoy event ebe naabula mutaddamu kulaba Museveni naava convoy yagenze oba yabulidde walumu yababulako najje Mengo bakutte mukono bavuze nevyo yawetawo chip naabula mu convoy bagera atata ali Mengo Museveni yajje wali musati ya yero ndaba Museveni waide ngamba omuyekera wo yaguse nga nemoka zajja luvanyuma abo koti ne bajja ne basala kawo Museveni ngagabye ne basawo nali ngenda muto bina nangamba ajja kungamba Gitta that is discipline why don't you come to my office ne manya kambaleke namulindwa can you bring the some envelope nawo omukaddaawo namubuuza nayo no mumanyi omanyize sebo sikumanyi gwani nze Museveni omukadde bami naye nga talya nakuntula talabana nze gwe Museveni Museveni okay abantu bebaluwa ngandi awo nearby nengamba oba mubukire mukwate ekitoji mugambe bagamba nafa mugambe nzo muzimu Gitta naye nengamba akamuleka agende nagenda laba abalwadde be navaawo nagenda because that is part of nonsense discipline fatutulera ko discipline holiday that's why you talk issues nemulowooza tuli balalu nemulowooza mutegero kabaka yabagambye kabaka simusiru holiday kabaka tagenda kubafuga naye sanyu lyemulaga kabaka mubeere serious for what you are doing wana maje gali mukalulu babagamba bwonyenye omuyembe emiyembe jigwa kati bamunyenye emiyembe embona nezigana okugwa fe batugambye kuba masasi naye bwemulaba nti no muli serious mubeere serious amaje genyini nga gabagamba naye kati batuka lumwe ekibuyawo abantu muli mayumba abalabe kalakasa abalala bali mayumba bagenda mayumba ne bakuba abasajja bakube muli bisiru mufuchu kwegata kuba namwe balwalira freedom yamwe yantera kati oba busiru be together join together muberenga abaganda minizo omuganda bando naye mubeera nembera ngebisirusiru kabaka ne boogera nemulowooza kabaka kuno yayogere yakosoko kwogera sata yazi yakasoko kwogera yali Saabataka yatuuka wano ffe twamuleeta olidde najja mu lutalo n'atugamba abaganda please this is the time tugoba bisajja bino byebyatataata wange netujja wano netumuleeta leka mbabwire mwe mulowooza ffe tuli bato tulaba kabaka yababuuza naye wano mwenna muli baganda ndaba muli bangi musanyuse naye bwe mbadde Bungereza ani yali amperezaako enkota y'ettooke yali big challenge mu abaganda abenkwe Muteesa abamuta baganda they connive with Obote ne Muteesa baganda olidde tubadde mu luwero tulwana olutalo abaganda mwe mwatabaganda bannamwe agamaka abagira abayekera family yona bagitematema oyo muganda yagana okuwagira abayekera abone emirundi let me tell you omanyi mwe ebintu mute mwagala kubyogera fe bajja tugenda kuokyobola nakunganyiza bakadogo nabo everybody has a story eri sadne omuntu owuliriza n'okaaba n'ogamba kiki anti fe twali wali ekirema
anti fe twali wali Kabunyata, anti fe twali wali Bowa, anti fe twali ku Lumansi, anti fe twali mu Lugogo, anti fe twali e Busunju, abaana bonna abattibwa wali, anti fe twajjamu bagundi enjala, anti fe twajjamu gundi amaaso. Kati era nti omuwala yakoze filimu, simanyi coverage, simanyi documentary. Kati gwe omwana omuto walina emyaka 2 oli Swedeni. Kikyotegera ku NRA okusinga ffe bakaliba, oli bakalampenge, no limba abantu mfulumiza filimu ya NRA. What are you promoting? Diana, simanyi Natasha. Let me tell you. Bana abana benakunganyiza abala bafa. Abala bali mu maje. N'abali mu maje baka Gitta tuyambe. Era Gitta gwe muzindalo gwaffe. Yes. Sinza kubasosola because I know them. They were Kadogos. Ulide. Badaye ne basoma, ne basoma balinga batasoma. Bali mu maje balinganga mizozi. Zine gundi ze yali anonya Sempija simanyi nzige. Tubalina mirimu. Bali omwo mu bakadiya. Olide abana mukwate milioni 5 mbawo buli omwagende wawe kale mubajjemu ne anti bebyava mu nsiko anti bayine namba mpya bayine namba nto kati omwana ayine namba zenya yakusooka mu nsiko nafuna akalamba ka kamaje nako lutalo lakini namba mulitoa wapi yi namba ya wapi figa yine yi namba 5 ya wapi kakati gwani ya gambo jenga nga bamazo zimbe nyumba oide no bane figa mukaga naye olwanire na we oyo muteke mwagendeka mutekemu abana mubagoba mu maje President Museveni yabakoiraje mwamufunyemu mwalabye ennyonyi yo yalandize barasa omutabani omuko bani nalweyiso naye nabanange no seka no gamba owa P4 Lieutenant General Gitta Musoke wa P6 Sergeant kakati Gitta Musoke no wa P4 anayizo okuwandika page 5 kubanze nimanyi ku luzungu kati ngatandika episode mu luzungu muwulirize wa P6 asana okubeera RDC asana okubeera DISO asana okubeera minister kubanga waliwo namba minister abatayogera bali awo just oide juzi nabuuza omwana who is the Minister of Education nangamba bitamazire nengamba laba minister wali n'amasomero tegamumanyi Tanzania gamati buli registered gundi jibateka ku somero wali ku kipande kiraga nti somero registered mutekeka kufananyi ka mama Janet oli bwabuuza ateka no ka poster kani tyati mama Janet ye education minister education bwagenda masomero leka mbabulire mama Janet bakola za advanced ismanyi party bajasi ate chichi anti mama Janet agenda kuchala wano minister education bogenda mu pulimo ngoina basikaye babiri bagenda kuta you are Ugandan oli mu Uganda gendo obuze ku bantu awo obuze ku bazadde awo mu luguudo bakulabe bagambe yani mama Janet anti aze kusomera eri aze kulaba bakitofo basomesa no mu yuwayi wa majene ne mulowooza ne muntana ojagena na bakuma mukole ebintu ebiyambe gwanga you are Minister Education why don't you visit schools kati abana baba wadde obutwa tenatuka muntu yenna basabye ne biruzi nawulide abazadde kati fesende tugenda kuzijjawa fatwa tumanyi mutu headmaster kaba banaye munyambe kati basabye billion simanyi milioni 5 kati mama Janet ogenda kuwerezayo sente okay chaze abruptly nabanja tanatukayo yali mu bya disaster Echweru mwemu twabakwata wanonga mwefukira n'okwefukira muri wali mu disaster. Have you ever reached in where simanyi Sekanyonyi simanyi Seka what in Kakaraji you are just in office relaxing there ebintu bye mulimu fetwa bibateekamu muntu yozaffe musayi gwa bajjajjaffe mama Nabanja watuuseeyo Vice President wane ekasese mwaduse kale buli mwana obukadde 5 kati n'abaana balemeddewo ebisiriza biriawo kati abamugenda bakola batya kati esomero era weakness ziri mu masomero bannange Minister Education mama Janet abaana babokyezza bafudde naye abamu tebamanyikiddwa kati abo balebo be babasuulamu ne babatta omwana abeerako amanyage
omanyi Gitta kyobola banasoma kiraliko kati nze Gitta tolina kyombuzabuza oide na document nga document abasajja be ndabye ba brigade ya mbayitako nengakayira boyo nze namuwandiko okuva Kagadi Kibaale Mubende nenzija mu Bitiyana bakadeti nengenda Moroto nenva Kotido nengende Kabongo nengende Soroti nenja mu Kampala kati abasajja ba brigade ya naye nga nze naba documentinga ne bayingira kadeti aye ne bansanga ku documentation balina okukola fingerprint file bichi ne fingerprint bichi olide ebyo ne kamba ne president file eje eri muri codes no musikaye mumanyi no wasale mumanyi no kati Gitta Musoke ne mujja kati nje chanjo yafudde chanjo yaresa abantu nga 10 jakana yareka 10 Gitta Musoke Uganda kati eri mu milioni everybody has a phone WhatsApp muloza bameka balaba Gitta kubanga nze sogera nonsense sogera bino bya prison kusiga blue band abantu babya amabati teka ku muti bera nga amini copy President Museveni yazimba factory ya Masasi see ye it was a plan of amini dada yakoisa abayisirayiri ne bazimba barracks zonna bobuza barracks ya President Museveni yazimbye ruwa alonda wano yabbo busendi nazimba ali rugazimbo bazimbye simanyi defense bichi sente nazibba nagulagula obuyumba yumba awombu this is military whatever kuba sente naye mutulage barracks genda ejinja Gaddafi East African community nebazi prison ya Uganda ya East Africa yali jinja barracks ya maje nene training Tanzania Kenya jinja nekati webuuza bameka bajja ejinja Gaddafi eriawo toyizazi bikira ziwunya name it is a barracks of the army UPDF trillion babwane trillion musanvu sente zikola ki buli mwaka twali mu maje tufuna sinji biri mugula mundu mundu tulaba tuziwerekera zigena mu nsindala tugula mundu tuwerekera amalole n'amalole ga Masasi gagena mu nsindala tugula mundu welefare ya mwejja kulinya antu kyagula mundu emundu ate fatuziwerekera ne zifuluma naye basajja mwe muloza tuli basiru olide neke evamu Fred Mwesige eddamu mugira evamu mugira ejjamu kabandize evamu kabandize eddamu kachumitana mukweka ki tekawo ku mulugwala tekawo ku mucholi tekawo ku muteso tekawo ku muganda lwaki mukweka kweka ebintu kubanga muyisayo sente za mwenye mutubba olugira mukaddiye Gitta mukaddiye mugende naye kyago baba Gitta ati ba veterani nabadde Kaweruwero nembagamba mukaya naki mwandivuddeyo dda nze Gitta navaayo anti Gitta gweo bitwatulozo oli mulalu naye kati ffenaffe tugenda kweganda mu bibiina bino ebyagala okujjako Museveni koza mwakalowooza why don't you make your group ate mwegatta mu pate bali politics mwe muveere mugambe president ffe twakutuusa twagala sente tukaddiye abaana baffe tebasomye osomeseza Natasa osomeseza Diana natukona okuba ne radio noba ne TV W simanyi mwagala WBS wava muno ne mumferia ne mumbamu ebituli Diana noba ne naye bana Uganda naye bantu mwe bye mukola muloza naffe twandi bane NBS ngeri eri Luweero yaffe yabalwanyi ba pirika olide naye tuli awo Luweero terimu nano nonya general Muganda simulaba nalwe isava yiri Kisoga neri erinya Kisoga nja bategeza lyajja litya Kisoga kati omukyala alinya Nyonyi general omukyala wuyo ati agenda kubera encha agenda kuba vice president wa Uganda nalweyiso general asoso kuba vice president yebyabikola yekazanyirizi omukyala asoso kuba vice president mu Uganda vice president wa Kanyirugaba general Proscovia nalweyiso nemugamba ngate mumuroza byo muzanyo yena agende kisozi wanadda mu nteze nagamba omwana wange president vice president nalweyiso lwaki let me tell you Jessica Olupo ayingida majenga mulaba nakola kusemu ayinga mulaba ngasula mu import wali ayamba legging ye ne muitakawo afane Jessica Gitta jango lye kawunga wano kati vice president ebintu comedy naye Uganda jeneko mukubera mu comedy abaleta government ni tukaba let me tell you we are in dilemma timing bomu bagijemu fuse eriawe enyoka veteran nakwayana onako olukuni ne lutuuka lwabazira abala ne tufa abalwanyi tetulina middaali
Gitta nkunganyiza abaana 8 bakadogo okuva ku myaka 9 paka 17 njagala ombulire twakima kimu buyeekera President Museveni we solution simbadi serweru erwebwaze mulaba ero runagabako n'obuwunga nga mulaba ta leka nkubuire amanyi muloza tutubamanyi mamba wezagire nakasongola nze nagenda okukola gundi wali vetting nze Gitta nempandika abantu bona bavudde mu bibinja omusala gwabwe bagufunire mu kifo kimu si mu bibinja nze nempandika lieutenant erweru nga agaba buwunga wali nakasongola kati lieutenant general neba nagana echaba kati omumbera ali wali sebo erinnya lyo liri wali ku list lieutenant general erweru Peter watta abantu bekasese that is the case ebyeruwero mubireke ebyo byali mu vice versa botawagira buyeekera ofa bwobuwagira ofa two things in ruwero ate ngakuleta akatambi exairees versus exairees abantu 8 ne bafa mu ruwero nolwekyo nze mwana wa Gitta Musoke nsanyuse nnyo okulaba nti mbabeereddewo Dr. asobodde okunnoonya nenzija mbabuuza ku mwennambagala nnyo bakadogo bonna bali mu Uganda ng'omanyi nti walwana mu luweero walina emyaka 9 10 noonya ku Gitta Musoke ajja kulowooza kikyayagala okukola tulina okukola project tulina okubeera developed in Uganda this is our country twasigaye ne batukuba teke now mbagala nnyo nze Gitta Musoke ateri antama president of Kadogo in Uganda child soldiers voice bwobanga wali mwana muto kubira Dr. Ayebwa ajja kugamba Gitta Musoke wuno walina emyaka emeka nolwekyo tubagala nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala bye bye. Thank you for watching our channel. Please don't forget to subscribe, like, share, and comment.